ekituufu kufa kwa Museveni kye kino. Museveni yafa oba mulamu. Eggulo twalabye omukulembeze w'eggwanga ye kennyini ng'avaayo ne yeewozaako nti bannange abadde babika Pulezidenti Museveni wendi n'obubonero ngo obadde butambula emabega nga yeekubye ebifaananyi ng'atambula bibadde biraga nti yeewozaako. Baganda bange abalabe b'eggwanga bangi gwe bootamanyi ate bo kye bakola baba bakimanyi. Bulijjo oli bw'aba anabba ewaka akozesa omwana omusiru oba house girl atalizoninga nti maama wagambye mpa TV njitwale njikanike n'ogiwaayo ye aba amanyi kyakola n'akozesa gwe ow'obwongo obutono. Baganda bange emirembe Uganda gy'erina giruma abantu bangi era buli kaseera abantu bayiiya okulaba ng'eggwanga balitabangula. Abamu babeera mu gavumenti abamu babeera munda. First of all, ekyetaagisa nga bwe tugamba nti Uganda may God uphold thee. For God and my nation, oteekwa okusabira eggwanga lyo. Oteekeddwa okubeera concerned ku ggwanga lyo kubanga ekisinga okwewunyisa nti amawanga g'Abafirika tutadde nnyo investment zaffe mu kwonoona amawanga gaffe. Ate bwe gamala okwonooneka ne tugageraageranya ku mawanga g'ebweru. Abasajja abajjako Gaddafi nga tebamaze kulowooza obutabo buno bwenkutte bwa hamu kiggundu. Bannayuganda bwe tuwogera ebigambo bino eby'obutabo temubyagala. Mwagala lumbuye, mwagala antikaduuka, mwagala pengepenge, mwagala ebyonoonese. Antikaduuka bwadda ku live n'abawemula muwulira bulungi. Omukazi ono bannanga alwanira abalipuwa. Alwanira ki abalipuwa ng'awemula ng'atayina n'abaana? Obutabo buno bwogera kufumiitiriza nti omuntu nga tonnakola kigambo kyonna sooka ofumiitirize. Tuli mu lockdown, kwata emitwalo 2.5 genda ku supermarket ekuliraanye. Genda waliwo amaduuka agabeera ku petrol stations. Obutabo buno bubeera mutwalo 2.5. Genda okasome omanye endowooza y'omugagga. Bannayuganda ekizibu kye musooka okuba nakyo ekimu, temwagala kukulaakulana kuli physical naye ate okukulaakulana mukuyina mu ndowooza zammwe. Abantu balina bad image, balina bad energy gye bateeka mu kwonoona amawanga gaabwe. Ne batuuka ne baga nti America etusinga ne Dubai etusinga. Naye njagala ogende ku social media ye Dubai baali babiseeko omukulembeze waabwe. Gwe sooka okyebuuze omuntu omukulu baali babiseeko omukulembeze waabwe. Ffe tulina buyinza kugaana lumbuye kwogera oba antikaduuka oba n'abalala. Naye ekikulu kiri bwe kiti nti buli ekikolebwa kirika kiteekamu ssente. Waliwo abali mu gavumenti munda, waliwo abali ebweru waayo, waliwo abalabe b'otamanyi, gavumenti yonge ebamanyi. Kati gwakwata simu y'omuvubuka omuto okwongerayo amawulire nti Museveni afudde, tomanyi ky'oli mu kukola kubanga tomanyi kavuyo k'osobola kuleeta kubanga Pulezidenti Museveni avunaanyizibwa ku bantu bangi mu ggwanga lya Uganda n'amawanga agatwetoolodde. Kati gwe tomanyi yatandika propaganda oyo kumusaasaanya na kigendererwa ki. Kuba okuba Museveni wamukoowa n'oteyambisa reasoning. Kana akatabo kagamba reason as a world's masterpiece. Okufumiitiriza ng'omuntu omukulu noga kino kyenkola kingasaaki. Ekyokubiri nga bwe tugamba nti Uganda may God uphold thee. We lay our future in thy hand. Tusobola okuteeka emikono gyaffe mu ngalo za Katonda nga tunyoomoola abakulembeze. Bayibuli twagiirabira abavubuka mulowooza musobola okwebeerera mu kubanga ze ngombo zammwe. Trust me tosobola kwebeereramu. Era bangi ng'oggyeko okunoonya emmere ate nayo nga tewera n'okunoonya ekyokulya ne bwe munadduka mu ggwanga ne mugenda ebweru mujja kukoma nga muli baavu ng'emmese. Lwaki? Empisa tetulina. Buli omu akola kyayagadde. Twagala okutambulira mbulamu bw'okukola bye twagadde. We don't have wisdom, we have kaye wisdom. Abantu banoonya kanso n'okumanya ne advice mu balumbuye ng'amaze emyaka 10 tali mu Uganda. Abantu b'ebweru w'eggwanga bakuba essimu ne bagamba ne Dr. Tichi ekigenda maaso mu Uganda. Abantu nga bafa n'omuga nti baani abafa. Nti lumbu yagambye abantu bafa. Ne weewuunya omuntu asobola okusaza ticket n'afuna ne visa n'agenda mu America n'abanga awulira social media propaganda ng'abifunye ku antikaduuka nti abantu babadde bagamba wano nti Museveni afudde. N'omubuuza nti wateze ku UBC. Abantu temulaba UBC. Kyokka UBC ebeerako pulogulaamu ez'amakulu mpitirivu. Naye abaddugavu temwagala kuyiga. Wano Bukedde yalina omuzanyo erina program bagita harvesting money. Basomesa ebyokulima n'ebyokulunda n'okwekulaakulanya. Tebaagala kubiraba naye pulumbu yatuuke. Bwe twerabira Katonda tetusobola kwebeereramu
kubanga tewali amanyincha naye yaleeta ekigambo ekyo temumanyi gyali tannakuleeta wadde ekikumi n'eki era jjo wetwalabye ensiisira bwe zenkanya emyoyo nti mbantu bonna babadde bakozesa bannayuganda Hamu Kiggundu ye yavuddeyo okutoola milioni 5.3 n'aziwaayo ziyambe kyokka amakampuni agamu gajje ne ku bantu ssente gasobole okubagemesa nga tegasobola kwefiiriza yadde baganda bange mbalabula omukulembeze yayogedde ekigambo pulezidenti we Kaguta Museveni yagambye let them go to hell ekyo ekigambo okiraba ng'ekyokusaaga naye nakugamba nti mu Bayibuli eno gye tusoma etulagira okugondera abakulembeze wadde babi oba balungi kumwe abandaba waliwo ng'olina maama ng'anywa omwenge oba taata ng'anywa omwenge oba taata omuzadde ng'akola ebintu ebikuswaza naye osobola omukuba oluyi osobola omuvuma obusiru bw'atyo n'omukulembeze w'eggwanga ne mukyala we abeera maama oba taata oba musiru oba talina magezi oba akaddiye muwe ekitiibwa kye balumbuye tetujja baggala kamwa naye nze Dr. Tiamale nabagamba ndi comedian nina ebintu bingi bye nsobola okukola nammwe bye mulaba kyokka ndi mulokole nvunaanyizibwa okujja okubagamba kubanga waliwo omwajja okuwulira akyuke muve mu bintu eby'ekisiru ebitalina magezi munoonye amagezi nabagambye tuula mu lockdown eno reflecting obulamu bw'obadde otambuliramu how can you change it lwaki odda mu kubika omukulembeze eyakiteese muveeko naye gwe lwaki oteekamu bad image okwonoona ensi ensi yaffe mulowooze n'akulaakulana mu mbeera bw'etyo gw'olowooza nti bw'opostinga bw'otu n'okyongerayo maama we ali mu Uganda abaana kubanga ababikola bamulina abaana 3-2 mwazaala ddala kuba mwadda ku social media ne mutako filita ne mwefuula ng'abalungi mwazaala dde embeerebeere zaagwa abala amalivu mumeze muli ku social media mweyita bato naye waliwo okwawula obutono obusiru bintu ebi bibiri oteekeddwa okutambula mu bulamu nga you have wisdom not kaye wisdom because always kaye wisdom will speak what you want to hear. The road to poverty is wide. Obulamu bw'okulemererwa bugazi tambula nga bw'oyagala wuliriza balumbuye bo kola by'oyagala naye buli kyokola leero kijja kudda myaka 5 mu maaso kikubuutikire weewunye ne gye kyava kubanga Katonda ye anootinga buli kyokola muti abakulembeze Museveni oba tomwagala akaddi yajja kuva mu bulamu bw'ensi agende naye bw'oba omulemeddeko nnyo tuula wansi obale kitaawo yakola ki bw'aba talina kiyakola Museveni mugjeeko llo akatabo kaakano success and failure based on reason and reality kwogera ku bintu ebyenjawulo a rich person reason usually has a large incomes assets large bank accounts and others kwogera ku bugagga kwogera ku Africa engeri gy'enza okukulaakulana mitwalo 2 n'ekitundu genda obugule ekyokubiri mwettalira okusoma ekitabo ekitukuvu amateeka gonna ensi kwetambulira gali wano okumanya Katonda amagezi magasookera bwewerabira Katonda oba ofudde nga bwe twagamba ngambi zondo nti abafu n'abalamu nammwe abakyatambula naye nga mwafa. For God and my nation Uganda, Dr. Tiamale status Benz.